Kalanda. Look. Is there one? Yeah. Okay. Guys. Push. 1 7. Okay. Banange. Rock again a grand racing in one. Inform the nation everything that did transpire. Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert, our leader, had gone to Kira municipality to visit one of our colleagues, our lawyer, Councillor George Musisi. And after the function, as he left, of course people had gathered in the town because they heard he was within the area. But even before he could get there, he was waylaid. As you saw the videos, he was waylaid by police and the military, the fire. Shortly after that, they aimed at his leg with that tear gas canister that exploded, as we did see, and injured his leg. You see, for us, we are thinking this was not some kind of accident. It looked like it was deliberate for these people to aim at him the way they did. And it's not the first time that the life of Honorable Kyagulanyi has been at stake. In Arua, they tried to kill him, they killed his driver instead. When they aimed a projectile at him, the one that eventually hit Ashraf Kasirye, who thank God survived, that was meant for him, and several other near misses. We keep wondering why. Why is it that government keeps targeting Honorable Kyagulanyi? Why? We need to know. But number two, we don't know why they keep using this lethal equipment. Because these tear gas canisters, they are like grenades, they explode. That's why, as you have seen, they keep blowing up people's hands. When we were in Elegu for campaigns, you saw the lady, they aimed at her leg and the entire leg got shattered. Now she has got a prosthetic and so on and so forth. So it is clear they seem to be aiming to do away with him. We want government to come out very clearly if that is the plan, because this is becoming too regular. And we are telling government, look, do not push people against the wall. When you keep doing this, people continuously get agitated. These are peaceful Ugandans who love their leader, and that's why they cheer him whenever he comes out and so on. Whenever you keep doing this, you push people against the wall. So we want government to come out very clearly and let the country know, why do they keep aiming to harm him? That has got to be very clear. But also, we really want to call upon police and the military to stop the shameful, amateurish way in which they deal with such situations. Because police is saying he slid as he tried to get into his car. Imagine. And they are insisting on that. But thank God that this generation, everybody has seen. This morning, they carry out surgery to remove the fragments that had gotten into his leg after that canister exploded, because that was what was worrying the doctors. Thankfully, that has been removed this morning. He still was meant to be held here for a few more days, but after now these fragments were removed,
he requested the hospital if he could be managed from home because the situation here was becoming a bit problematic. The state has been sending people here in plain clothes throughout the night. They kept coming, saying they want to access him. At some point, they wanted to forcefully access his room. And we said, but look, you cannot force your way to see a patient who does not want to see you. Because then you send a message, it's as if you have certain unclear intentions. Because you have already said he slid and fell. What is it that you want with him? You send mixed signals to people out there. It's as if you are on a particular mission. Why have they been forcefully trying to access him? We understand the state has been putting the hospital on pressure. Give us all the medical records and so on. Medical records are private matters. They are only meant to be held by his wife and very close family. Why does the state keep trying to access them and keep trying to force their way into his room? So that's why he requested and said now that that minor surgery has been carried out, the fragments have been removed, he requested if everything else could be managed from his home, and the hospital said now that he's out of danger, he can be managed from home because he felt he was not secure here anymore because of these plainclothes state operatives that kept coming around the hospital, kept trying to access his hospital room in a very problematic manner. Thankfully, the hospital has allowed and discharged him. They'll keep managing him from home until he fully recovers. Ngabwe twababulidde olunaku lw'eggulo mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze Kirwa Municipality okukyalira omu ku bakulembeze bannaffe lawyer George Musisi. Mu kuvaayo of course abantu bategere nti ali mu kitundu mu tawuni awo ne bakuŋŋaana naye nga tannagenda nayo bamusaze n'amagye leyinze ne bamusalako nga tannatuuka n'eri abantu gye baabadde ne bakola effujjo lye baakoze nga bwe mwalirabye ne bakola gaasi n'ebirala. Kyannaku nti poliisi esigala egamba nti ayaseeredde n'agwa. N'ekyo omukisa omulungi nti omulembe guno munanga abantu balina amasimu era twagala okubeebaza kubanga mugakozesa kati buli omu yalabye nti bamukubye kitya gas canister ekyabwatuse. Ensi yonna yakirabye naye ne weebuuza lwaki abantu bano beeswazaswaza. Twagala gavumenti etubuulire lwaki balinga buli kiseera bagezaako okutuusa obulabe ku mukulembeze waffe kubanga bize bibeerawo. Ashraf Kasirye bwe bamukuba ekyo kitya gas canister kyali kimuse baali ba aiminze ku Kyagulanyi. Mu Arua baakuba driver we n'afa nga balowooza gwe bakubye n'ebirala muze mu biraba. Twagala okutegeera kiki mwagala musaanyaawo kiki mugezaako okukula eggwanga lyagala okutegeera naye n'ekirala twebuuza lwaki bakozesa ebikompole nja biyita bikompole canisters zino zibwatuka ne zituusa obulabe ku bantu. Mwalabe kyatuka ku Ashraf Kasirye twali eregu mu campaign bakuba omukyala okugulu konna konna ne kusesebbuka muze mulaba tiya gas canisters nga zikutulako engalo z'abantu. So bamanyi nti bya bulabe naye ate babikozesa ne ku bakulembeze baffe ng'Oweekitiibwa Kyagulanyi. Twagala okutegeera kiki lwaki musigala nga mukozesa ebintu bino ku bantu abatalina buzibu. Omusango gwe bakoze kuubira ku mwagalwa waabwe ogwo nawo gubeera musango kakati mubakubemu ebyasi bino biyitiya gas canister ebibatuusaako obulabe. Twagala okutegeera olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi asiibuddwa yabadde wakusigala wano okumala ennaku nga bakyamonitoringa naki naye olwaleero ku makya bamulongoosezza bakoze minor surgery okugyamu obupapajjo obwo bu fragments obwatiya gas canister obwabadde bumuyingidde mu kigere kubanga obwabadde bweraliikiriza abasawo ne bu fragments bujjamu n'asaba oba basobola kubanga embeera wano okwonooneka okubira ekiro wabadde wajjawo wano ba state operatives nga bali mu ngoye ezaleeya nga batisatisa eddwaliro mutuwe medical records. Medical records zina kubeera za kyama za mukyala we ne family naye nga balemerako ekyomukisa omulungi ligaana. Babadde bagezaako okwakisesinga room gye yabaddemu naye abaana bafa security nga babalemesa nga bagwa naye kakati kiki mwagala exactly. Mwagambye nti omuntu ono yaseeredde n'agwa kati mumwagaza ki lwaki mumulumbye ne mu ddwaliro gyali mugezaako okuyingira ekisenge kyali kiki exactly. Muleetera abantu okulowooza nti oba oli awo muyina ekigendererwa kubanga mwamutuusizaako obulabe mwamutuusizaako naye ate ne mu ddwaliro ne bamugoberera nga bagezaako naye leero nga bagezaako kwakisesinga ruumu ye by force. So kati yasabye Honorable Kyagulanyi yasabye eddwaliro nti engeri bu fragments buno gye babugyemu basobola okujjanjabira ewaka ne bamumonitoringira eyo kubanga wano embeera tagitegeera oba oli awo bajja amaanyi abantu bafe abamubaddeko ruumu ye kati
kigendererwa kyabwe. Ky'omukisa omulungi eddwaliro likiriza asibulwe bajja sigala nga bamujjanjabira ewaka nga bamumonitoringa asuuke. Naye tugamba gavumenti muleme kusindiikiriza bantu. Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi bannayuganda ku mukulembeze waabwe gwe baagala muzze mukikola nga mukiddiŋŋana. Ku lwaki ki kye mwagala ku bannayuganda? Take a microphone. Embeera eno omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo yabadde Kira Bulindo ng'agenze kulambula mukwano gwaffe munnamateeka waffe wa NUP gwe bayita Kanso George. Activity yatambudde bulungi ng'era bwe mukimanyi nti tuli peaceful oba tuli bantu baddembe, weewaawo bannaffe ab'ebyokwerinda bagezaako nnyo okuteekawo ekifaananyi nti tetuli baaki tetuli, naye era bwe muba nga mugoberera ensonga mulaba nti emirundi egisinga bannaffe abo be batukola ki be batukolako effujjo. So President yabadde Bulindo nga activity etambudde bulungi, agenze kulaba mukwano gwe ali mu kwanveilinga nnyumba ye, activity eggwa oba amaliriza okukyala ewa mukwano gwe atambula agenda oba atambula adda ewaka. Nga bwe kiri bulijjo nti enkola ya poliisi twagisanze oba poliisi President yagisanze already emukoze ki emutayiza. Mu kumutayiza si mu mbeera oba si mu nkola ey'obuntu nti oba balina ensonga yonna batandikiddewo okukuba tiyagaasi. Batandika okukuba tiyagaasi, ne batandika okukuba amasasi mu bbanga, ne batandika okukola effujjo, ne bagalogezaako okuarrestinga abantu. President ngwera omukulembeze agezaako okuvaayo abuze poliisi nti abange kyogubadde, naye olw'okubeera nti poliisi already oba kyabadde kikagenderere
oba okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde balaga nti kirabika kyabadde kisetting kubanga obusungu bwe bakozeseza nga babadde bakyaludde okukola ki babadde bakyaludde obukozesa ne tiyagasi bakuba amasasi bakwata abantu. President bwe yavudde yababuuze nti bannange kyekigenda mu maaso nga bwe mbagambye nti already abasajja babadde bakaawu babadde bakambwe nga tebasalikako musale ne batandika okubakubawo tiyagasi ne batandika okubakuba ebintu mu mbeera eyo oba mu process eyo president we bamukubidde okugulu. So tukyalinda report kuva mu basawo naye tusuubira okubeera nga lyabadde sasi. Nkakasa nti abavunaanyizibwa ku nsonga eyo abakulembeze baffe mu National Unity Platform bajja kuvayo bakommunikatinge ku kyekituufu ekyakoze eki naye okusinziira ku mbeera nga bwe kyabadde kiraga nti president yandibeera nga yakubiddwa sasi ne ku mbeera era eri mu ddwaliro abasawo engeri gyekiwundu engeri gye bakigizeegizeemu n'engeri gye kyabadde kibleedingamu okugulu engeri gye kwazimbyemu nga kiraga nti bakoze eki kirabika nti bamukubye sasi. So siri sure ku kituufu kubanga abo bannaffe buli lunaku batuyiiyiza oba buli lunaku bayiiya bayinza okubeera nga bayiiyizaayo ekyokulwanyisa ekirala. So tukyali awo tulinda report okuva mu ddwaliro bajja kuba bakommunikatinga batubulire ekituufu kyekikola ekituufu ekiri naye embeera eriwo president ali nsambya bali mu kugezaako kulaba nga bamuwa obujjanjabi. Waliwo abasawo okuva mu ddwaliro ly'ensambya bali mu kugezaako kukola ekisoboka kyonna okulaba nga bakola okulaba nga bamujjanjaba atereere. Ate era still bwe kinaaba nga kiganye era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo amawulire bajja gabatuusaako bababuulire ku step ekola ku step eddako bwe kinaaba nga kyetaagisa kumutwala bweru w'eggwanga era nakyo bajja vaayo bakommunikatinge eri ensi oba eri eggwanga bababuulire ku kyekikola kyekigenda mu maaso. Naye for now abasawo bali mu kukola gwabwe ne first lady gyali waali nnyo nalabyeko abantu bambi nga beeraliikirira ku nsonga y'eddwaliro security biki naye no obuvunaanyizibwa obwo twabukwasiza eddwaliro ate era tumanyi nti eddwaliro lino si ddwaliro bbi tetusuubira nti lisobola okukola lisobola okukola obuzannyo bwonna. So ku nsonga ya security mubeere bagumu. Nze ndi wano n'amaaso mugalaba gamyuse nasuze wano ate era ngenda sigala nga nkola ngenda sigala nga nsula wano paka nga president wange avuddewo siina kintu kirala kyonna kyensobola kukola oba tewaliwo activity yonna gyensobola kutambuza nga president wange tannaba kuva wano. Siriwo nze nzeka waliwo ne teams z'abannaffe endala nene nyingi za tiimu ya security ya president mbagambye nti Mama Solomoni n'abafamile webali nnyo okulaba nga president akola president atereera. Nga bwe mwalabye embeera eyabadde wano ejjo wano wabaddewo abantu bangi ku ddwaliro ensambya nga tolina wooyisa kigere. Sawa ya leero wabaddewo batwataddewo communication wakati wa ffe ab'omukulembeze waffe wamu n'eddwaliro ne tugamba bannaffe nti bannaye ennamba bweyitirira ate tujja kukola tujja kufunamu obuzibuzibu n'eddwaliro tuliba tulitadde mu so ennamba ntono naye ngera still mulaba nti abantu bakola abantu bakyajja. Waliwo n'abantu abalala abakkirizibwa okujja okumulaba naye nga bwe mumanyi ebyobujjanjabi era nabo still bayita mu protocol yinza okujja n'ojjira mu budde nga president bakyakola bakyamujjanjaba. So gwe wenna ajja bambi ne utakkirizibwa kujja kulaba president tokitwala mutima mubi nti oba ogaaniddwa wabula kya understanding nti engeri gyali nti president akyali ku bujjanjabi tugira tumuwamu ka space paka nga ateredde. Mumanyi nti muntu w'abantu bw'anaaba ateredde era mujja kumwa accessinga mwenna abamawulire mujja kumwa accessinga mwenna. Kakati kubine ebyogerwa police etegeeza nti mwabadde ne procession nga mukomawo kunganyiza ekibinja ky'abantu ekyogerako poliisi ye Uganda diro yali eyogedde amazima. Oli munnamawulire toli munnamawulire tokola research gwe njagala ompeyo olunaku nti olunaku lwakeera poliisi ya wano neyogera amazima. Nze kennyini nali neerabiddeko accident ewaffe accident yagwa abantu 10 ne bafa
naye poliisi bwe yavaayo okwogera ku nnamba y'abantu abafudde yawaayo abantu bameka, yawaayo abantu 2. muze mubiraba poliisi yali evuddeyooko n'egamba nti bwe baateeka drone mu maka g'omukulembeze waffe Magere, poliisi Fred Enanga eyali omwogezi wa poliisi oba nakati akyali omanyi batuleetedde okuba nti kati system emayuse n'ebintu ebimu tetukyakola ki, naye nga mujjukira nti Fred Enanga yali avuddeyooko n'agamba nti bannanga ako kemulaba waggulu munyenye wabula si drone, naye nga kirabwa n'omuto oba kyali kirabwa n'omuto nti bali bataddeyo ki, bali bataddeyo drone ng'eri mu maka ga pulezidenti waffe mwekola ki. So poliisi ya wano tebeewuunyisa bannaaye era temugitwala siriyasi. Poliisi ya wano nze gitwala nga abazannyi ba kandolindoli bamoto omubalanguzi, tebabeera ki, tebabeera serious. So temugitwala serious, wabula kye muba mulina okumanya nti pulezidenti waffe ali mu mbeera eyo, mumusabire. Ekigambibwa nti poliisi yeega nti yakubiddwa akakebe kati ya gaasi. Kati mumukijjawo abamu abagamba nti biyinza okuba lyabadde essasi. Poliisi bwegamba nti yamukubye kacupa kati ya gaasi kusinziira ko kakkirizibwa tukitwale nti kale kacupa kati ya gaasi nga bannaffe abo bwe bagamba kakacupa kati ya gaasi oba kakebe kati ya gaasi kakkirizibwa okuba omuntu okubibwa omuntu? No, si kituufu, tekakola ki, tekakkirizibwa. So bwe kabanga tekakkirizibwa tukitwale nga tukitutte nti yes nga bwe bagezaako okulimbalima ensoba nga bwe baagala okukkiriza ensi ekitali kituufu, then era kye bakoze kikyamu. Era for the first time twagala baveeyo batuchallenging nga bakoze ebikolobero oba bakoze fujjo ku mukulembeze waffe basimbibwa mu mbuga zaki, mu mbuga z'amateeka, naye ate ndi sure nti tebakisobola ekyo tebakikola ki. Yensonga lwaki olaba nti kati batandise okukola statements ezigezaako kola ki, okwewolereza. Naye nga bannaffe embeera yeeyo, tusabire omukulembeze waffe atereere. Naye ate n'okusingira ddala ebintu bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ffenna bituwa ekyokuyiga nti leero bwe babanga abantu abobuvunaanyizibwa nga Kyagulanyi basobola okubeera nga babatreatinga mu ntreatinga bweti, olwo ggwe akutte kamera ani akumanyi, okitegeera? So kitegeeza nti tuli mu system oba tuli mu nsi nga tewaliwo muntu ali ki, tewaliwo muntu ali safe. No one is safe okutuusa nga ffenna tuli safe. Uganda teri safe okutuusa nga Uganda eri safe. So buvunaanyizibwa bwaffe bannayuganda bwe mulaba ebintu ebigenda mu maaso manyi nti eno embeera bweti bagezaako okugivujjirira okulaba nga bagiteekamu bakazanyiikirizi balimbiikirize eggwanga nti kakati oyo alimba simanye kakati biki era manyi nti mubigoberera mubikola ki, mubiraba bagezaako okubivujjiriramu n'ekigendererwa bagezeeko okuzibikira ekikyamu kyabwe oba okweprotecting oba okusiiga ekifaananyi nti nno batuufu. Naye kye muba mulina okumanya nti tuli mu nsi nga tewaliwo muntu ali safe paka nga ffenna tuli safe. Amanya gange bampita Ghetto Speaker, ababanda babamanyi.
Yeah. Atamba. Kaliwa. Kamuteekako. Well, tumusanze yabasawo bamukolako. Of course n'atunnyonnyola ebyamutuuseeko byonna okugulu kwe basibye kwe baggyeemu fragments kubanga bwe bamukubye ekintu kye bamukubye kye tukyanoonyereza naffe naye nnyini kyatannategeera ekintu kye bakubye kye tutannamanya fragments obupapajjo obwo ne buyingira mu nnyama era ekirungi nti kaakati batukakasiza n'abasawo nti tebwagenze mu magumba era basobodde okugenda nga babunojjolanojjolamu. Twebaza abasawo omulimu gwe bakoze era twebaza n'Omukama Katonda eyataasiza kubanga ekintu ekyo kyonna kye kiri singa kyayabikidde ku bitundu bya waggulu eno fragments ne bugenda oba ku mutima, kibumba, kataago oba n'okwabikira ku mutwe. Ndowooza sitole yalibadde endala olwaleero naye ekirungi nti ali mu mbeera gy'ogamba nti Mukama yatutaasizza. So twebaza nesekwebaza abasawo omulimu gwe bakoze wamu n'Omukama Katonda okutaasa obulamu bwe okuba nti mu kavuyo ako ebintu bingi byalibaddewo mwalaba muze mu biraba bingi we bibadde. Benazir Bhutto wa Pakistan kimuntu kyabwatukira ku mmotoka ye bwe kityo teyadda ngulu n'okutuusa olwaleero tebatubuuliranga kyali kye era niyakikasukawo. N'abalala basangiddwa mu bintu ebifaananawo ebyo. Wano ku Bulange omusajja bamuyitanga Ramadhan Magala yasasira amasasi mangi bw'ati mu bintu eby'olubalaato. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye abali bazze ku Bulange wano ne bafa, abalala nga bya Mukama n'okutuusa kati atambulira mu kagaali. N'abalala situjja kubamenya abafaananawe. Twegamba ebintu eby'effujjofujjo weebityo ebikolebwa state bikulaga embeera ey'obulabe gye tulimu nti obulamu bwaffe kati babutwala ng'ekitagasa. Obulamu bwali twaliddwa ng'ekyatika babutwala ng'ekitagasa kubanga omuntu bw'abanga yabadde ava ku mukolo buli private gutasukka mu bantu 100 atambula ddaka n'otandika okuteekawo embeera ey'effujjofujjo eyo. So enkola ye y'abatamanya ŋŋamba etadde obulamu bwaffe mu matigga nti essaawa yonna state yakola effujjo nilikuviiramu akabasa. So mu lufunze waliwo kye bayita mu lufuutifuuti state inspired violence. Kati gye tulina state inspired violence ya bulabe. Bw'oba ne criminal state ng'esponsoringa violence efaanana bwetyo kya bulabe kubanga babadde bamukwata nti tukwata ozizza omusango bwe guti kuba baali tunnyonnyodde nti babadde bamukwatira guno musango oba nti yabadde akubye lukuŋŋaana oba nti kino kye yabadde ni bwe luba lukuŋŋaana ne bwe baki kyetaaga kuba bibwatuka bwe bityo biveemu okulaba okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga ne ku bulabo ekyawaggulu. Ekisembayo kwe kuba nti poliisi yayogedde ebigambo eby'obuswavu
enanga twali twamumanyira obulimba bwe enanga twamumanyira obulimba bwe naye ate Kituma yayiseewo kubanga at least enanga yali badde amala ndowooza okwebuuza n'ekibaddeyo n'okulaba n'agamba mutuwe mwakadde tukyanoonyereza naye onalabika teyalinze nakumanya ki kibaddewo n'abwatuka n'ebigambo naweza simanya yabadde ava mu motoka neyeekoona n'engoye ne ziyulika empale neeyulika okutuuka bwetyo yeekoonye ku kiki ekyo kye batatubuulira tosobola kubalaatira ku bulamu bwa muntu okutuuka awo. Kituma ne bannaabwe ne mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okunnyonnyola eggwanga kiki ekyabaddewo, bateekeddwa okwetonda eri eggwanga n'okugamba nti eggwanga tebateekeddwa kulifuga bwe batyo. So y'embeera eyo ya criminality inspired, orchestrated by the state orchestrated criminality and violence is the biggest challenge we have today. Lord Mayor, yes. No, you see, kyotokedde okumanya nti abakikoze bakikolera mu kutya. Museveni watuuse ne gavumenti ye batya n'ekiwojjolo, batya n'ekisiikirize kyabwe, batya buli kiramu. So ebyo babikola out of fear nga batya abantu. Because omuntu atakolera mu kutya yali badde nga tayinza kugamba nti atangira omuntu atambuladde ewakaawe budde bwakawungeezi. Yabadde agenda kuwamba gavumenti, yabadde agenda kukola ki? Museveni yagenda n'akwata abantu baffe 36 n'abajja ekisuumu naga nti baali bagenze ku training mu bikolwa bya butujju, ne bamenya n'amateeka gonna ag'ensi yonna, ne bamenya East African Protocol ne treaty, ne bamenya amateeka agakwatagana ne extradition ne deportation, ne baleeta abantu baffe ne babagulako obusango nti baali bagenze ku training mu bya butujju. Naye n'okutuusa olwali tubabuuza baani abo baali bagenda okuba training tebabatubulira nti babakwata. So bino byonna tubibaleetera okulaga nti Museveni atya n'ekisiikirize kye kati bw'akiraba nga kimugoberera agamba ani ono antambulirako. So ebyo bikolwa byakutya bya butiitiizi. So si ffe nti tutya, yeye mutiitiizi namba emu kaakati akola okutiitiira okw'ekika ekya waggulu. Era obulabe bwe tulina ng'eggwanga si bwaffe abali mu opposition ng'abakulembeze, obulabe obuli eri eggwanga nti bwe muba ne president ng'akaddiye mu bukulembeze ng'akolera mu kutya agenda kukola ebintu eby'obulabe eri abantu bingi. Kyekyobulabe kye twolekedde ng'eggwanga. Ebyobulabe bye bagenda okukola ku bannayuganda bingi, obulamu bw'abantu bubeere ng'ekitagasa. Kano ke kabonero akakulaga nti akolera mu kutya era agenda kukola ebyobulabe bingi nnyo eri bannayuganda olw'okubanga atya. Kyenkugambye okwata otya abantu nga mulimu ne personal assistant wa Dr. Besigye Ronald Muhinda gwamanyi obulungi nti musajja nabali abalala bonna sigamba nti bo bali ku bakulimino bali awo, ne personal assistant wa Dr. Kiza Besigye na kati nga bumala bane bakwata n'omukuumi wa Honorable Bobi Wine owekitiibwa Bobi Wine akireewo kivumbi n'ogenda n'omuyoola n'omutwala mu General Court Martial. Oyo namugamba nti bano bajenizi simanya coordinating abajenizi gwokola bino gwokola biri akolera mu kutya. Ebyo byonna byolaba bunkenke batadde ogenda wali ku City Hall olabe zero road block kati wone kubo balizibye tebakiriza buli omu aliwo kutya. So bwebera government ng'etya abantu bekulembera eggwanga liba lifudde liba mbulabe. So yembeera eyo gye tulimu. Polisi mugenda girekanga mu bannamateeka kakati ezo ensonga ekibiina kya NUP kigenda kuzikolako, naye ffe ng'abakolagana nabo tuliredde okukola kyonna ekyetaagisa mu mbeera ey'okwerwanako. Of course tuyina enkolagana yaffe gye tutambuliramu nga abalwanirira okulaba eggwanga lyaffe nti litebenkera okuliribaleetinga. So mu nkolagana eyo ffe tuli beeteefuteefu okubaako kyonna kye tukola okulwanyisa effuga, si ku lwa Bobi Wine, si ku lwa NUP, naye ku lwaffe ffenna, ku lwa bannayuganda ffenna, kubanga y'embeera gye twolekedde ekituuse ku Bobi Wine kikyasobola okutuuka ku mulala yenna mu Uganda. Oba oli mukulembeze wa waggulu, oba oli muntu wa bulijjo, kisobola okutuukako olw'okubanga tulina gavumenti ekolera mu kutya, etya abantu baayo, etya ekisiikirize, etya buli kimu.
kijja kuba bulungi naye ng'obulumi akyalina bungi. Yeah. Ffe ng'abantu abakulu twewuunya kubanga ffe tubadde tumanyi bulijjo nti poliisi eriwo kutukuuma na kutulambika ku kiki ekyokukola, naye nga bwe nalabye mu video shoot him natidde neŋŋamba neŋŋamba kino nga kizibu nnyo era nze ndowooza nti embeera eyo tulina okusala amagezi ne bwe tuba na busungu bwa ngeri ki embeera eyo tulina okugivaamu. Lino eggwanga lyaffe ate lyaffe ffenna kasita tuba nga tukuuma amateeka. Nze ndowooza poliisi yandibadde tuyambako okukuuma amateeka na kutulambika wa bwe tutali batuufu, naye okutukuba amasasi nga tutambula ekyo kyanneewuunyisizza nnyo. I was indeed shocked because for us old people, our hope is that the police should be protecting and guiding us. We get shocked when they order to shoot somebody who is traveling, who is not even demonstrating. By the way, even if he was demonstrating, you don't have to shoot him. So, it's a pity. But I appeal to our government. To be a bit more cautious, because we put them in power to look after us and to protect us and to guide us. And that is what we expect. So we pray to our government to look at this once, twice, 3 times. Muntu andike kizaamu amaanyi bw'olaba ebyakoleddwa ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyettima naye ng'ate era bibadde bikolwa ku bannayuganda bangi abamu n'obulamu ne bugenda, naye bwe tugenze omulaba n'olaba nga byonna ebyamukoleddwako tebinnamuyigula ttama, ng'akyali munywevu, ng'akyalina amaanyi, akyayogeza bumalirivu obw'okwongera okulaba nti alwanirira omuntu wa bulijjo, alwanirira enfuga ewa abantu ekitiibwa, enfuga eya ssemateeka, enfuga erina okujja Uganda were okugenda awalala. Ffenna ffe tuddamu amaanyi. N'olwekyo byonna ebyakoleddwa baabikoze, nkakasa bulungi nnyo nti baabikoze obaolyawo ekigendwa kyadde kyakutta, naye Mukama bw'atyo bw'ateekateeka n'abeera nga akyali mulamu kati. Naye buno bubaka obugenda eri ebitongole by'okwerinda. Tewabadde ensonga yonna omuntu ava okukyala ew'omuntu addayo ewuwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe talina kakwate n'abantu bayinza mulinda nga bamulabye. Obwo obwagazi bukibeera nga gavumenti bwewulira obubi kasita babeera nga abantu balabye Kyagulanyi bavaayo okumulindirira. Kati abo tukikolere ki? N'olwekyo tewabaddewo mbeera yonna yagamba mbu babadde mu procession, babadde mu byalo eri Bulindo. N'olwekyo nkakasa nti buno obubonero mu nsi yonna obwongera okulaga, kubanga ebifaananyi bino bitambudde mu nsi yonna, obwongera okulaga okulinnyirira n'okutyoboola eddembe. Bwe babeera nga basobola okuba pulezidenti w'ekibiina, pulezidenti omulamba nga n'obuyinza bwe bwabbwa ne bamukuba engeri gye bamukubyemu, olabira ddala nga bannayuganda tulina okwebereramu, tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga
tuteeka ettaffaali mu kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Tereza tukole Olungereza. Tereza tuteka bino tukole Olungereza.